Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, kyokka eggulo lya leero waliwo enkuba etonnye mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga ng'omukubo gw'enkuba gwongedde okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda, ekireeseewo embeera okubeera nti nno tusuubira enkuba okweyongera okutonnya. Mu biseera eby'okumakya tusuubira obudde okubeera obwakasana mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubira akasana okukeera okwaka okukosa n'ebitundu ebimu ebiri mu bugwanjuba, kyokka yo mu mbalala tusuubirayo olunywankoko. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Ennakasongola. So nga ate mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu nga Soroti, Tororo ne Jjinja, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Bwe tugendako mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, Kasese tusuubirayo enkuba okutonnya, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, mu Gulu, Lira awamu ne mu Arua tusuubirayo enkuba okutonnya, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Kotido awamu ne Moroto. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubira akasana okwaka, so nga ate yo mu Cairo tusuubira omusana okwakira ddala, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Olwo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 36. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.